Ensonga etabukidde ddala mawulire ge tufuna gatulaga nti olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ate luwambiddwa amagye era nga Mwami Muhoozi ne Mwami Museveni bayiyeeyo amagye okulemesa abantu okwetala ku lubiri luno. Oluvannyuma nga Ssaabasajja Kabaka kitegeerekese nti yawambibwa buwambibwe, kati ate n'olubiri lwe Mwami Tebwalula aluwambye. Tusabire nnyo Obwakabaka bwaffe kubanga tetumanyi ki kigenda kuddako naye nga mawulire si malungi, mawulire gateesa, mawulire gatukwasa ennaku. Abamu bakulukuse n'amaziga ne bagamba naye ddala Mukama twamukola ki? Ffe baatawulira nga tumukaabiridde, nga tumusabyeyo chance, nga tumusabye atuyambe ku basajja bano abajja n'ebigendererwa ebyabwe eby'okusaanyaawo, abajja n'ebigendererwa ebyabwe eby'okumalawo, eby'okwonoona buli kimu. Buli kye baasanga nga kitereevu bafubye okulaba nga bakifuula kikyamu. Buli kye baasanga nga kitambula bulungi bafuba okulaba bakireka kikyankalamu. Tusaba Mukama atusaasire, atulage abantu bano, ate era Mukama tumusaba abatwale. Bambi bafuuse ekizibu, tetulina nnyo kye tuyinza kukola okuggyako okwekwata Katonda. Agali mu nkubo ge sinnakakasa nnyo naye nga kakasizza ebitundu 7.5 kitegeeza yebaddi 1. Olubiri lwa Kabaka Ring Road lulabika lutwaliddwa. Olubiri lwa Kabaka lutwaliddwa. Mwalabye bigguleede emabegakawo ebibadde bisenda nga beekwasa mbunno basenda wagenda okubeera omwoleso. Mwalabyeko ku bigguleeda mu lubiri mbunno basenda awagenda okubeera omwoleso. Mbu wagenda kubeerayo omwoleso mu lubiri. Okulaba nga Uganda yaffe etereera era tukola buli kimu okulaba nga tutereeza embeera. Naye abantu bano ab'olubatu abaatuzingako abajja ng'ekizibu, abajja okwonoona eggwanga lyaffe, abajja okusaanyaawo, abajja okumalawo, abajja okuttattanya, Mukama tubakwasa batugololere naffe tufune ku ssanyu nga bannansi, naffe tuwulireko ku ggwanga eddungi lye tuneeyagaliramu erinaatuwa emirembe ate era erinaatuwa essanyu. Bingi weebiri. Era bingi biri mu ttuukawo naye Katonda oyo ali waggulu y'alina ansa era y'alina sse ku byonna ebituukawo. Tubiraba tubiwulira ne ku kya Ssaabasajja Kabaka ffenna tusaba Katonda atusaasire atuweeyo chance endala, naffe tutereere, naffe tufune ku ssanyu, naffe tweyagaleko, naffe tunyumirweko era naffe tubeeko ekyenjawulo kye tutuukako nga bannansi.
Alright. Bataddewo etteeka essaawa bwe ziwera ssaawa emu mu kitundu ekiyitaani batyani ekitundu bakiyitaani ndi nakibagambye eggulo ng'ebitundu bya Kitigumu Pakwaki Moyo n'ebitundu ebirala ebiddiriŋŋanyewaawo n'emirirwano. So message eyo temugitwala nga yakusaaga, nagibabulira obudde bukyali nga waliyo operations bbiri ez'okukuuma State House n'obukulembeze bwa Salva Kiir baleme obbumutwalako ng'agenda okulongoosebwa prostate, oba nti kuba ayinza okuyitirayo kuba ayina n'ebirwadde ebirala bingi. Kati UPDF emuyambeko okukuuma obuyinza bwe entebe ye, oba okutandika akabinja akagenda okutigomya boda eyo n'okudda eno e Uganda nga bwe yakikola ku biseera bya Kony. Eyo nvuddeyo. Ekiro nafunye information soogera kintu n'enkirekaawo ate nawe okkirizibwa okunoonyereza ku byenjogedde. Najja ne mbabuulira ku mission Museveni ebintu bino talina kyakkola aba alina obbikola. Ebimu aba alina obbikola nga Tikyalumbuye bwe yajja n'otugamba bateesa okukola akatambi ka Kabaka essaawa yonna. Yakyogera ng'olwaleero nnaku bbiri enkeera ne kafuluma. Kubanga baba tebalina kyakkola, baba balina kukola ebyo. Tugezezzaako okuba projekiti ya Museveni okwokya amamotoka ku kkubo ery'omu National Game Park eriyita eri ku simanyi Maxon Falls gundi awo Game Park okuva Hoima Masindi okutuuka e Pakwaki. Waliwo oluguudo olupya lwentera okwogerako. Kati essaawa yonna Museveni ali mu mission ya kuimplementinga bintu ebyo. Olwabino wammanga bataddewo waliwo kampani ya baasi enkubidde n'ennyinnyonnyola ebintu bino kubanga balaba gundi zaffe message, balaba programu zaffe n'ebintu bye twogera ne babigoberera kubanga kibakwatako nnyo abatulera ab'ebimotoka ebinene n'abamabaasi okusinga. Naye abankubidde babadde ba kampani ya baasi abali mu kitongole ekigatta aba baasi, abakulu b'ekitongole ekyo ekigatta baasi zonna be bankubidde ekiro nga bannyinnyonnyola embeera bweri. Embeera eri bweti ku luguudo olwo. Bataddewo etteeka essaawa bwe ziwera ssaawa emu mbu babalaalise ne babagamba mbu mu National Game Park omwo mbu mulimu musuubirwa okubaamu abayeekera abaagala okwokya amamotoka nga security yeebagamba mbu basuubira okubanga mulimu abayeekera abaagala okukola obulumbaganyi ku bannayuganda olwo bapulipeyalinga abakampani z'amabaasi. Kituukewo ab'amabaasi bagambe nti aba security baali bakituwooningako. Kati bwe bakibagambye nabo kwe kunnoonya okukiŋŋamba nti nno bye nayogera batandise obbiraba. Kaakati okubateekateeka babakoze bwe bati bwe ziwera ssaawa emu nga babasiba ne sayidi y'e Masindi nga babasiba ne sayidi ya Pakwaki nga musulaawo. Bwe musulawo ku makya mbu bateekawo abasirikale abakuuma waawo awabeera zero blocks ezo eno neeri ne musulaawo ku makya nga musimbula muba mulina okusasula buli mmotoka eyasuzeewo bagijjako 4,000. Bw'oba oli mu mmotoka ntono nga si baasi osasula 10,000 ez'emmotoka n'osasula omuntu omukulu 2,000 bw'oba olinamu omwana nusu 10,000. Naye owa baasi ye asasula 4 abantu tabasasula. Bano abantu babasuzeemu tebasasula omwomu. Kati bataddewo n'engeri y'akatale abantu baleeta obuwempewempe gundi ebiwempe ebyo ebiruke bw'oba okoye okwebaka mu mutto gw'emmotoka n'opangisa awo ekiwempe ne weebaka ku ttaka awo obudde ne bukya kasaziwera ssaawa emu ey'okumakya bagenda
waliwo emmundu emu ennene, waliwo emmundu emu gye baataddewo ekuuma, emmundu eyo emu gye baataddewo ekuuma, mmundu ya kika kya LMG. Waliwo LMG emu ne bu AK-47 nga buubwo. Naye bankubidde okuŋŋamba ekiro waabaddewo abantu, waabaddewo bbaasi, waabaddewo amabaasi amayitirivu, waabaddewo wasuzeewo baby coaches nga 19 ekiro kimu, zonna nga bakwatidde awo. Nairo sita 14, wayiwayi 12, linki 8, trailers nga tobala, nga bonna bali awo bwe bati beetuumye awo, naye nga kiri eri eppakwaki gye luggukira, nga kiri n'eno emasindi gye lugguukira. Kati wulira amateeka ge baabawadde. Amateeka ge baabawadde, bw'oba ovuga ng'ogenda tosukka sipiidi 4 mu Game Park mwe basuubira abayeekera. Emmotoka tekkirizibwa kusukka sipiidi 4. Ng'oggyeko ekyokuba nga tokkirizibwa kusukka sipiidi 4, Game Park okuva oluguudo olwo we lutandikira ne we lukoma, wakati awo waliwo kilometers ziriwo nga kilometers 240 kilometers. Simanyi oba mu mayiro zibeera mmeka, naye waliwo kilometers nga 240. Awo wonna mu Game Park mwonna temulimu netiwaaka naaka, netiwaaka yonna baagiggyeko neya direct calling. Okukuba M10 to M10 netiwaaka teriiko, naye ng'emabegako awo ebaddeko, naye oluyingiramu woppa, oluyingira bwoti ng'essimu netiwaaka nga bba zonna zikka, nga zonna zigwa ng'obeera ku 0. Oba tokyarisiivinga ssimu oba tokyakuba ssimu. Bino biri observed n'ekitongole ekikulira bbaasi mu ggwanga Uganda. Be baŋŋambye empisewo information eno bannayuganda mukimanye, kati tetwogera bintu nga tetubimanyi. Wulira, naye nga babagamba nti nno mu Game Park omwo musuubirwa okuba nga mulimu abayeekera, mbwe abagenda okwokya amamotoka tebasobodde kudiployingamu nti oba wakiri bateekemu detach oba barracks, wakiri detach nga 3-4 okubeera nga bakuuma obulamu bw'abantu. Ekyo kitegeeza ki? Netiwaka bagisaze, bw'oba ogenda olina okuba nga ovuga sipiidi 4. Mujjukira ebintu bino nga nabibagamba Kaluma, nga bakasiba Kaluma ne mbagamba ebintu ebyo nti bagenda kubasala sipiidi, ne mbagamba bagenda bakwatanga nga muyingira Kirindi, kubanga nabagamba bweti ddayo mu message gye nayisa nga bakagamba nga bateesa okuggala Kaluma, ne mbagamba ekigenda okuggazaawo Kaluma Museveni alina mission bweti ne bweti, kubanga mission bajagala bagikolere eri gye nagamba ujanja ya polini bakola operation nga bagyeteekedde nti egenda kumala dakiika 15 ziba 15, nga baagala mu dakiika 15 nga bookezze mmotoka 120 oba emmotoka 2, kubanga babala kuba babeera bakommunicatinga eri gye bazikutte mukutte mmeka, ne bazibabuulira ne mu nsimbula nga zijja. Kati ne mumala bano ne bayimira ne mumala okugwa mu ambuushi yaabwe, kati bwe mumala okutuuka ku basembayo eri ekulembedde n'eri emabega, wakati awo wonna nga muli mu ambuushi, buli omu ne bwayokya emmotoka 2 mu dakiika 15 baba bamaze okuvaawo. Bino ebintu nabibagamba, ababbaasi bafunye okwekengera kubanga bye baawulira nga njogera balaba nga gavumenti gye batwala. Era omuntu akozesa oluguudo olwo,
omuntu akozesa oluguudo bannayuganda Museveni bw'ayokya abantu bwe wabaawo obulumbaganyi bwonna tebabalimba oyo Museveni teri buyeekera babalimba wulira Museveni aludde ng'abonyaabonya eggwanga nga tetumanyi mu Uganda yonna tewaliiwo kitundu kikuumibwa nga Kasese mu Uganda yonna ng'oggyeko State House tewaliiwo kitundu kirina security nga Kasese olububuto lwa Kasese yenna yasingamu barracks ennyingi yasingamu ebitongole ebikuumaddembe ebingi yasingamu security gundi intelligence naye be basinga okulumbibwa mbu aba ADF simanyi n'aba M23 simanyi ADF naye nga buli lwe bajja bagenda successfully buli kasozi koolaba Kasese kaliko emmundu ennene atirale waliwo Mountain Brigade waliwo Kavera Barracks waliwo wali ku Kalongooti waliwo simanyi kalani baitawo batya ibate iwa wonna wajjudde maje buli kasozi buli mundu ennene gye wali owuliddeko mu Kasese mweri naye bakugamba mbu ADF eyingira nekola kyekola neddamu nefuluma eye Kasese ye wasinga emmundu zino zi 14 4 bararo ezina bararo zinya ozisanga Kasese buli kasozi kaliko emmundu ennene eyo gyosanga zi 37 2 bararo ziri mu Kasese waliwo intelligence empitirivu naye buli lwe bajja Karungi bat habyeyo okitegedde naye nkubuulire bajja aba ADF ne bakuba ne bagenda oyo Museveni lwakuba luli twali tetubimanyi ngenda bigenda mu wali mu politics w'olunaku olwaleero so oluguudo oluva Pakwach okudda Masindi basi kampani za basi nga tebeesazeemu tutegeeze eggwanga mubeere nga mukimanyi in case of anything Museveni era omuntu akwata ku kkuba eryo bw'obanga obadde tobimanyi gendawo ku mugguukiriro ogw'eryo Pakwach oba ogw'Emasindi bye nkugambye bw'otabisangawo toddamu kumpuliriza eyo n'ensonga ngiruddeko kubanga nkulu waliwo ebintu nga Museveni ne bwe tubyogera olw'okuba ayina kiri ekinene nti ajja kukikola alowooze mbuno bikoma wano asobole okufuna obuyambi Museveni alina ekintu ekimukuta ayagala okulaga nti waliwo ekimugoba yeetakululiza ku musaayi gwaffe so mutambuze message eyo ebyo ndowooza mbimaze sibimaze ebyo bannange nkugambye mugemu paako omwo network abagijjeeko tolisivingira mu simu tokuba tolisivinga babagambye speed 4 tozisukka ekyo kyonna kibalo kya ujanja ya polini ekyo kibalo kiri ekya ujanja ya polini gye nabagamba gye baakola nga bagenda okulumba abaana b'erubiriha kyovola babagamba nti poliisi egenze okutuuka nga bagenze poliisi egenze okutuuka nga bagenze kitute eddakiika nga 2-3 baba baakikola wali mu ujanja ya polini bakijja mu ssaawa ne bajja nga bakifunza ne bakiteeka ku ssaawa nkugundi esembayo okuba egundi era bajja ne bakuba ne batta abaana ne bakola biki ne bookya ne bagenda poliisi n'eryoka ejja byonna biba bipulaningi bwe waba waliwo obuyeekera lwaki tebataddeewo waakiri patro z'amagye kubanga bandibadde bagamba nti bwe babakuŋŋaanya wano
babakulembeza emmotoka y'amagye na buli mmotoka 4-5 emabega oba 6 oba 10 nayo n'emabega ne wabeera ne mu makkati ne wabeerawo n'emabega ne wabeerayo ne babayisaawo kubanga babakakasizza nti waliwo obuyeekera bwe basuubira waliwo abayeekera abaagala okwokya emmotoka mu luguudo olwo lwaki tebawerekera abantu amagenda n'amadda nabagamba kino ekintu kyangu kampani ya baasi ya Link oba ya wayiwayi oba eyani yegabanyeemu baasi bwe baba balina baasi 30 15 zibeere Kampala 15 zidde eri emabega wa Kaluma baasi bwereeta wayiwayi bwereeta n'eyuwa wali abantu basaze ebigere batambulewo n'ebigere eri wayiwayi eri wali ebatikke ebatwale gye balaga ekyo lwaki kyagaana kyogamba n'abantu bajja suulamu olutindo mwebeereremu waliwo abatuvunaanye mbu lwaki bye twogera bituukirira ne bannange kale kansirike now njagala okuddamu baganda bange abali confused ku nsonga eno Museveni gyavudde ajja nga akola ebintu bye kubanga omuntu omu odi eyo okusinga bataddemu ekifaananyi kyange naye libabadde nga badisikasinga mwabadde mulumbuye mwabadde munze naye odi etambula ennyo erimu kifaananyi kyange naye era nga bagamba basiimwe so nga bagamba nze ne tikyalumbuye bakomredi mbasaamu ekitiibwa olw'omulimu omulungi gwe mukola I respect you mwebale nnyo mwebalire ddala naye kisobokera ddala omuntu okubeera mu UPDF naye nga si wa marini nga bw'omutwala mu mazzi akanga jjinja era ng'anokerawo akanga jjinja taddamu kubbulukuka naye nga wa UPDF kati ate owa marini ye nga wa marini nga bamutendekera ku mazzi ye bw'abeera ku mazzi anywa ne kacaayi kati ate n'owa marini bw'omugjayo n'omuleeta wano ku infantry n'omutwala ku front line ayinza n'okwekolera emirimu eminene n'emimpi awo ng'awulidde essasi nga lize bwe pwa asobola n'okusuulawo emmundu n'adduka kubanga talina bumanyirivu mu ekyo si buli wa UPDF nti wa Air Force waliwo omukugu nga ye wa Air Force nga kye yakugukamu so mu revolution eno mastering wa woli bw'oba oli wa infantry tukusamu ekitiibwa bw'oba oli wa Air Force tukusamu ekitiibwa bw'oba oli wa marine tukusamu ekitiibwa bw'oba oli wa artillery emmundu ennene tukusamu ekitiibwa bw'oba oli mufumbi wa buugi tukusamu ekitiibwa bw'oba ojjanjaba bakubiddwa biwundu tukusamu ekitiibwa kubanga ne Major Nadduli yali ajjanjaba balwadde na kufumba buugi he's a major so buli omumanya w'okutte kati leka gamba nti nno owa infantry talina kyamanyi olw'okuba ggwe oli wa Air Force so muli b'amaanyi nnyo tubasaamu ekitiibwa bambi naye ebintu by'okwogerako bingi nnyo ku internet naddala ku sayidi y'omuntu oli gwe tukuba nzija ne wano ne binategese ne binnema okumalayo kuba bingi bw'ogenda mu mawulire bw'ogenda mu secretariats bw'ogenda mu bye boogedde bw'ogenda mu budget olwaliro tetugimalangayo state of the nation address tetugimalangayo yalimu message mpitirivu nnyo tetugimalangayo so mwandibadde mu concentratinga ku bintu ebyo ne tubibuulira abantu ne babimanya kati twali tetunaba kujja kubanga ODN egamba bweti nti secretariat zikonyeza struggle kubanga bwe twogera ekintu bwe kibaawo tukola gwa kutambuza kintu mbu nga batemayo krano ng'owa secretariat alogera nga bateekayo n'ennaku kwe zituukiridde nga kitambula mbu abantu nga bakimanyira nga batuula mbwe ate nga twalirese abantu ne bibatuukako ne basituka ne beerwanako simanyi gwe bw'okitwala kati njagala tuddeko ko emabega era awo we wali n'ekigambo ky'olunaku lw'olwaleero twali tetunaba kujja
omulembe gwaffe nga tegunnaba kusituka nga Mukama tannaba kutuwa amagezi agafaanana bwe gatyo. Museveni yakola ebintu biyitirivu nnyo, naye olw'okuba ensi yali temanyi, ebyo ebintu bye byaleetera Museveni okubeera omuganzi mpaka mu mwaka 2019 omulembe guno we guzuukukidde, ne wabaawo ejjengo eripya, Mukama n'atuwa amagezi amapya, ne tufuna okukubibwako enfuufu, ne tufuna training ez'enjawulo nga tuli ku mulimu, ne tufuna bingi nnyo okutuuka bwe tutuuse. Ebimu sisobola biddamu byogera wano na wali. Museveni yakeera ku makya abadde ng'akola obulumbaganyi mu Uganda mu ngeri ez'enjawulo. Museveni yayokya abantu b'e Kannungu abaakibwetere, ensi n'etamanya paka n'olwaleero. Museveni yalumba abaana b'ekicwamba n'abookya, wabula ensi yonna neddukira ewa Museveni ng'emugamba tutaase. Museveni agamba mbagambye ekyengenda okukola ADF, Katonda yakimanyi, nga ffenna tuddukira mu nkwawa za Museveni atutaase ku ADF, nga Museveni ye ADF, ng'ensi tekimanyi. Mbuffe bwe tuleeta ekintu kyekaseese kyagwawo nga security alert tezinnaba kujja. Lwaki bwe tubanga struggle nga security alert zezeebasa abantu bwe baakuba omusinga Jake, lwaki Uganda teyasituka? Baali tebamanyi, kuba Museveni yabagamba omusinga muyeekera alina akabinja ke bayita kirumira mutima. Kubanga Museveni agenda okwogera ekintu ng'akifumbye bulungi, ng'asigala ye nga mugenda kuddukira wuwe yabeere solution. Kyova olabanga gavumenti emutuulidde buli kimu kikutuse ebweru ne munda, ne gavumenti ye yennyini n'emukyawa. Waliwo baminisita bali mu gavumenti ya Museveni nga tebalina kyakkola, balina gyebeeramu naye nga bayimiriddewo ku security alerts, era nga n'omulimu gwe bakola togumanyi muwendo. Waliwo aba SFC, waliwo aba UPDF, kuba muka odi yako kagambye mbu UPDF mbu yebaka olw'ekigambo RO mbuno nebanga teyerwanako kino kyagyebasanga bwe yali esituseddi. UPDF tetegerangako nga bwetegeera kati. Buli Monday nfuna briefing, tufuna briefing, buli Monday briefing, baraza briefing, mu buli barracks briefing ebeerayo yonna tugifuna. Why? Sensitization eri ku social media. Esente zetufiiriza Museveni n'eddiru zetufiiriza Museveni mu security alert tuzimanyi muwendo. Ensevinga gye tusevinze Uganda eyo tokimanyi gwe nakyo kitegeeza. Senga si security alert, His Excellency Kyagulanyi Singa mufu, Ssaabasajja Kabaka Singa mufu. I repeat, His Excellency Singa mufu. Waliwo n'ebimu bye tutayisa ku mpewo nga tubimutuusaako wali ne tukisirikira ekyo ne tukinogera ddagala awo wennyini. Ebimu ne tubiyisaawo ensi ebimanye. Waliwo ebintu ebyabaawo Museveni baayokya abaana b'e Buddo, ensi n'etamanya. Mu Uganda mubaddemu ekyokya masomero, security alert zezirese kati okuwulira nga abaana ttaamu eggwako nga towulidde ekyokya masomero, kubanga twamanya baani abookya amasomero. Mu security alert tutegedde ebintu bingi nnyo. Koni, ensi yonna yali emanyi mbu waaliyo Koni. Aba UPDF abaali mu lutalo lwa Koni n'olwaleero bakyanyeenya omutwe olw'ebintu bye twabagamba ffe abataaliyo, bye twabagamba eyo fayiro twagigwako nnamba.
ne Museveni muno byagenzaalwa ku ntebe agenza anyiiza bannebe yali nabo mu bintu ebyenjawulo nga yabapromisinga bingi kati ne bagamba naawo kakati oba tetusobola kumulumba kati tumukubise information. Gavumenti zonna zinywera byama. Gavumenti bwe batesobola kutereka kyama tebeerawo. Kyovula kati Museveni takyayinza kukola kintu. Takyayinza kukola kintu. N'ogamba nti ensi tenkitegeere. That's why kati Museveni ali exposed. Nakubuuza lwaki ba minisita ba Museveni tokyalaba aleeta Kajanja kati akolagana n'abampuuga. Kabinenti yonna okuva weeva paka weekoma sina gwe soogera naye. I repeat kati toleka nkikubuulire. Bwe mba njagala minisita oba nga njagala okuva kwasoka paka kwasembayo bonna oba abagobe kuba mulimu era benjagala agobe kuba nze siyogerangako nabo. Ekimu weekendinze kusobola one ekyo kituukako nga nakugamba bwe nali nfuna ekigambo Bible and politics kyali kyanjawulo. Buli muntu yenna ajja nga ayina ekyama ekisingako awangamba mwana gwe ebirala byonna mbirese naye nkwesize lwa Bayibuli. Nkwesize lwa Bayibuli kansuubire nti nno togenda kumpaayo. Abaana ba SFC gwenza okundabanga buloga waliwo abanda banga basukkako ku kya buloga ne banteeka ku mutendera omulala. Kati nga basobola okunneesigisa ekyama mu School of Ministry kintu kye basooka okutukuutira nga abaweereza oba abasajja bakatonda kwe kukuuma ekyama ky'abantu. Kati ndisiivinga ebyama oli kasitagamba nti nkwesize nga pasita newankubadde oli wa lutabaalo. Nkuuma ebyama byabwe ng'omuweereza wa Katonda kuba ndi mu ggwanika lya Katonda. Yensonga lwaki gwe weebuuza lwaki bye boogera bibeerawo. Yes bibeerawo. One bali Museveni ebyo abikoze nga tannayingira mu gavumenti. Jombo babadde baselebrating emyaka 66 gy'amaze mu politics. 66 nze nnyina 41 nali sinazalibwa nga Museveni ali mu politics ebyo azabikola. Museveni yatuula n'ateesa okukola ki? Okukutula ensuku n'emmwanyi n'ebisolo ebyaffe binnansangwa n'ensuku ezaffe zinnansangwa ne lumonde amalagala ne muwogo ale tweyanziza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe SP Asiimwe webale ne bubakuba obulungi obugatta ku bannayuganda n'okusomesa okw'enjawulo. Tusiima nnyo omulimu gwo, tusiima nnyo by'otukolera. Tusaba Uganda eyawamu, Uganda etambula, Uganda etubeerere ey'essanyu, Uganda etubeerere ey'emirembe, Uganda etukulembere, Uganda etutwale, tulabe nga buli kimu kitereerera ddala era nga tusobola okwegatta ne tunula eggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti Katonda waffe ng'ali wamu naffe ku lwa Uganda n'eggwanga lyaffe buli kimu kijja tambulira ddala bulungi. His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, naawe tukwebaza nnyo kulaba ng'otubeererawo mu buli mbeera yonna okutambuza eggwanga lyaffe lino.